Soka abantu babuze ka bakulaba. Abantu abandaba mwenna banitegereza muri mutyeyo abasibo bulungi. Musibe mutyeyo mwasuze mutya. Amanya baputa Simple Wisdom. Yes sir. Yaman. Simple Wisdom tukusanze ku video shoot. Yaman. Niyimba ki? Oluyimbo lwembadde shooting awaleka My Dear. Naluyimbira ono My Dear wange. Linda ko yodia wo. Yono Dear wange kula. Abana b'Uganda kati mukyasanga ekisengera twagala kumanya tugonyumirwa muziki ngera obimanyi omukyala nga ndabanga omukulu nateera nga obanze nasalawo nengamba kanjagalo nemyaka kubanga ndaba buno obuwala obuto bwonna buli bukolaki buba mu muzanyo buba bubbi naye kati ate ono omwana njagala asalawo nange nasalawo omubaka kinga muli mwina katutambudde emyezi giri zinganga 7 n'okwambuka awo omukwano andaze omupya gwe sitanalabako ne Uganda. So Simple, lwaki mu video abaddemu oyagaddemu kuba bantu sono yennyini kubanga era gwe nali nyimbako mu luyimba yamugamba muyimbeko oba wali awo n'ogamba kanyize kabite wange kati ngazi nalaba engeri gye ndi freestyle nagamba no omwana kamukubira oluyimba My Dear nga lugenda lutya era lugenda lugamba nti My Dear ikudamu seyawa kuba mitima gyabwe mwotambulira one day kiwagokoza eyesight hope amandi bakunukirira kupandikande muwisi now she moving in the middle she are the best My Dear shake your waist and stop shake on the figure and the size panta addicted to your movement we can't stop abantu bagambe nti tewepimidde myaka natera mwana era buteriko myaka okitegeera buli mwagwa mulavu nanyumirwa. Simple abamu bajja kugamba nti obala kanyonyi nedda naawe neravu yaddala ravu yaddala naye kaomanyeera abantu baba balina okwogera ebibali mu yakusanga oli muyimbi oba ye yakuyingiza mu byokuyimba? Yansaganga nkuba omuziki gwange naye nagunyumira kuba naye music fan era agwagala nnyo. Bantu bangi banoonya abazungu gwe wamugjawa? Kale ono ye Katonda yamuteekawo nga musetinze ku lwange era yajja wano nga nze ku lwange n'amasimu gavuga okuva eri okutuuka wano nga nze ku lwange era mugenyi wange. Kigambibwa nti muba na laavu eri bantu abo just laavu ebali ku ssente era nga womanyi era omuntu obanga omusanze nga yakola dda nga akusingako buli omu aba alina kwogera nti okitegeera mu omwagalako ssente naye nga bw'oba olina laavu ye gy'omwagala kubanga tosobola provinga muntu yenna gweyagala ng'omusanze yakola dda okitegeera toyinza muprovinga nti omwagala nga otaddeyo mbeera kati era kusanga embeera eragira ddala ate ki bagamba nti abakazi abakulu abo abalinamu n'akasente bakozesa emirimu bwe tebakozesa nnyo mirimu waka wano kusala butungulu ogambye era agawo omanyi muyambako naye era waliwo abasingayo ne bajja ne batukwatirako tugambe nti wegasse mu kibiina kya omuyimbiro oyo Jeff akulira abakazi akwagala abakazi abakadde kugambya tuze nasalawo nengamba no kanjagala ono kubanga ndaba yansobola okiprovinga abasinga baba Liam Voice ne anino ne bagamba bano babosi bammwe kituufu baba bosi wo ate baba bosi babalamba baba I got that voice. We're talking about you? Yeah, the boss. Because you have too much love for him. That's what we are trying to say. Yeah, I'm proving to them that it's love. It's love. It's not anything. We got love. That song is by Don Williams. We got love. Okay. Who did the video? Ani akoze video wani ali kuchifanana? No video ajirie mabega lyao mubanda yakolanga ne jala live naye mwana wa mutawana Francis Francis
Okay. ate audio wamukolera wa Odio male namukolera eyo ngaye bamuyita Miyo, producer Miyo, mwana wa manyinya inanagawe naye bambi naye nagendayo ne mweta idea nagibayinga omaze ebbanga ki ng'oyimba Simple? nze Simple obadde nkuba emuziki ngera womanyi ebbanga ettonoka ewo nentambulamuko nenkomawo kati neŋŋamba kanziremu mprovinga nti nkuba omuziki ngera ngwagala kubanga omuziki nammwe omugwagala era mugunyumirwa. Omukyalo ojja kusuubiza ku baana oba jasima olya buli sente nalaaba? Tusubirayo era tusubirayo okuzaalayo abaana nga bwomanyi kubanga olwedi yalinayo abaana nga nange ninayo abaana kati so abaana tubasuubira busuubiza. Omukyalo ava mu nsi ki? Ava mu California, ava mu America, mu California. California. Alinayo abaana bameka balinayo? Abaana bingi bali abaana nga baabo naye nga era nange ninayo abange so kiki ekikulu ennyo ku ekyo. We heard that you have kids. How many kids do you have? I have four sons. 4 sons. 3 natural and 1. Adopted, eh? Yeah. Well, we didn't adopt, but he called me his mother. I'm his second mother, his mother. Okay. Yeah, he talks to me more than my real blood son. So you love your guy so much? Huh? Like, You love him so much? Yes. of course, he's my man. He's your man. So are you divorced back there in the USA? I was divorced in 2018. 2018. Okay. So what plans do you have with him? Like, We're going to the beach for sure in Kenya, and I got some beautiful flowers I'm going to show later. And yeah, we have big plans. He's my actually I'm his. I guess I'm his sponsor, and so because of that, we're going to be moving forward to see what our vision is to get the water for the village people. What a And project. Okay. I want to do that, and also we want to help with the sewer that's in the ghettos, and we're hoping that the president will join in. Okay. Is it your? I have a message for the president. Okay. That from Jesus. Okay. For him that he would join with me and do that to help the people, because God really wants that from him, and so I'm just a messenger to tell him that Jesus wants him to help his people, because for him to go out as a king and a servant that he has been for 30-some years, that I feel like the people deserve it, and God's gonna reward him. I don't know if that's okay. I asked God if I could do a good job, so that's what I came up with. So Is it your first video? This one you're featuring in? Is it your first video to be in a video? Like a video vixen? yeah, ever. Will you be, if he asks you again to be in another one, will you be in another video? Would I be in another video? If he's shooting another video? Oh yeah, we're gonna do another video. Okay. Another song that we've already produced. Okay. what's your name? Penny. Penny. How old are you? How old am I? Yeah. Oh, we're never tells her secrets. No. That's Boy, Simple. Omukyala aganya tuganya. Mutuufu. So, akajja bano babeera bato babebi baffe buli ssaawa basigala bakyali. well, America. You're not allowed to ask the woman. Wali abazungu ab'emyaka gyo? Lwaki wagenda kwono? Nalaba nga yo n'omulamu Katonda gwe yampeereza kuba Katonda alina engeri gy'agabamu n'agaaga kwono saana era yansaana. Tugambe nti yakuzadde akujje mu nnaku. Okitegeera ate nga omanyi ndi ghetto youth. It's funny because he kind of wants to do something for people too. So. Nva Kamuki eyo mu ghetto ya Donga Kamuki eyo gye bayita Kyamuka Street gye nakoleranga. Naye kati ssaawa zino mpoera ano ku Downtown Street. yes, boss. Okusula mu kibuga makati. Yes, taata. Yakujja mu myala. Okitegeera. Actually, Jesus chose him. Yeah. He did, I swear. I wasn't planning on falling in love. Whatever. Yes, Simple. Abazadde bamumanyi omukyala. Abazadde bonna bamumanyi amanyisiddwa ne jjajja wange amutegeera. Okay. So ndowooza visa eri ready. When are you taking him to America?
when he gets his passport, we're gonna go sell my crafts that I've gotten here. And then we're gonna come back and live here. I'm hoping to have my property and my car before I leave and lock all my stuff down and have somebody watch it and come back. Because I Okay. Oh, it's simple. Gamba abaana bawala ba Kampala bakwesonyiwe. Era mu luyimba nabagambye nti kati gwe nafuna zonna ono yabunzibyako. Bwakukola ki okuwala obutongo obwevuma? Mwana tebubeera siriyasi okitegera tebubeera siriyasi kati ono ali siriyasi Ate nawe oli serious. Serious. otegerange ndi siriyasi nalaba ne gakampunoono. What do you guys say? I can't understand nothing. I don't speak Uganda, guys. This is not Simple fair. Olumya nnyo is hurting. I can't understand anything you boys are saying. I Ah. know you guys are being boys as boys. Tekuba kulumya Don't matter naye if you're white or black, kuba you're still kikukolega mu boys. mwana So, emyaka so tegiriko. what I want, you tell these Ugandan girls to leave your man alone. Oh, don't worry. I already clawed those bitches. Give them a message. Well, they already know, dude. Give them a message. Hands off, or you know what? They might not like it.